kino tekirabwanga ko yamala kiraba Palaso kyakoze Fanguni Forest baganda bantu tabulinze kutya azze ne group y'abayaayi nga bakuta amajambiya bakuta ebyambe bakuta amayinja ne bakuba ku emotoka za Alien Skin zonna. Ekigudde ku Alien Skin kibadde kikambwe nnyo nga abwokiwulira anti Palaso amusazeeko n'abeera nga ayonoona buli kimu ekibadde ewakaawe. Kakati ndoge tufuna okuva mu nkambi ya Alien Skin kitegeerekese nti si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu mbwera ensonga bandizongerayo mpaka mateeka Palaso asobole okusasulira ebyo byonna imbo byayonoonye. Lutalo lwabadde lwa kikonde na muziki naye kati lwandi ingiramu police kankuwa katambi katono. My fellow Ugandans, byonna ebibadde okufangwa ne mubirabye naye ntidde ne nammwe mutye nnyo kubanga Alien Skin, he is a mafia boss. Mumanyi lwaki mulina okutya? Azzaako ki? Eggwanga lyonna lyebuuza azzaako ki? Ate nga tukimanyi bulungi nnyo okuswala yagamba afa. Abantu bali ku bunkenke beebuuza azzaako ki kubanga ebibaddewo tasobola kubaleka ne bagenda bwe batyo baseke. Ntidde wabaawo asobola okubaako kyakola mukikole naye ntidde. Abakikoze oba bafulumye edda ne mu ggwanga simanyi, nkakasa tebaliimu. Ntidde ndi wano neebuuza ddala Alien Skin alowooza ki? Bakutte emmotoka ya CDF ne bagyasa endabirwamu ne bakwata Ford. Oh my God, I love that Ford. Ne bagyasa windscreen. Olowooza mafia kibanda kimenke ayinza obaleka ne bagenda batyo? Ntidde eno yonna gyempita abantu bali ku bunkenke, buli omu amawulire agafunye beebuuza agenda kukola ki? Abantu abamu basenguse kubanga ekijja si muntu. Ntidde munkwateko sajja mukambwe oyo. I'm sure he will retaliate. He will retaliate. Kubanga eggwanga lino alirinako omugabo ogw'amaanyi. Nekyo kye bamukoze kikolwa kibi nnyo. He has to do something. Naye kiki? Naawe kyebuuze nange nkyebuuza. Ntidde ngenda kaaba. Ngera omanyi ebyabaniga n'ebyabanene teguggwa gutyo. Ku makya ga leero Palaso abukeezezza Nawankya, mulengeddeko ne muka vidiyo nga mutuufu alabika teyanaabye nakunaaba wadde okwebaka, n'agamba guno gulina okuggwa, ogw'abanene tegusula. Bw'atyo olutalo n'alukeeza ku kitebe kya Fangoni. My God kye batakoze wali, kye batakoze nga kyo tekiriiyo. Buli kimu bakyasiza, buli kye balabyeko. Emmotoka zonna bazaasiza madirisa kina biki. Naye kisinza okunkaabya n'eddirisa lya n'ennyumba. Omusajja Palaso ayise ku Twitter abategeezezza nti basenguke mbagirawo, otherwise bakyalaba ebirala bingi nnyo ddala. Tweet eyo nga bw'ogirabaawo, Palaso yabagambye bwe baba bagezi basenguke, otherwise bagenda kulaba ku Mayanja family entuufu yeriwa.
Kakati embeera yo bwetyo bweri asaidizeeyo yo olutalo lufuukidde ddala olutalo mu makati ga Alien Skin nga kwogase n'omukulu Pallaso. Ku lunaku lw'eggulo nga bwe mwakitegedde mu Mpere Festival wabaluseewo olutalo mu makati ga Alien Skin ne Pallaso era nga okukakkananga ekikonde bwe kityo kinyoose era Pallaso yavuddewo misinde yiriyiri era nga bwe mwalabye obutambi bwe nabalaze wano. Kakati bugenze okukya nga Pallaso mugenyi ewa Alien Skin mu mbeera gyatuseemu ebadde etiisa, ebadde ekange, bikomera babuuse bibuuke ne batuuka munda ne boonoona amamotoka gonna ne bagaasa ne bagaleka nga munnange tegakyategeerekeka. Bino nno bigenze okubeera nga bikolebwa mbu nga Alien Skin ne gaali ye bali mu bisenge beggalidde beekwese anti nga bakimanyi singa bafuluma ekiddako kiba kyakubibwa. Ekiddako nga kyakubibwa. Kakati bano bagenze okufuluma nga Pallaso amaze okulabika nga agenda. Kino nno kirazeemukko kuki? Kirazeemukko ku butiitiizi. Oli tiimu ani? Oli tiimu Alien Skin oba oli tiimu Pallaso? Genda mu comment section otubulire gwe tiimu ki entuufu wa ewatuufu ddala woogwa. Alien Skin kyo kitegerekese nti aganye okufuluma mu nnyumba nga Pallaso akola effujjo lyonna mu luggya lwe ng'ategedde nti singa afuluma bandikubibwa kuba aba Pallaso babadde bangi nnyo ate nga bwe mumanyi oli Mayanja family bo tebasaaga era tebaseka wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Bwe ntyo kankongereyo n'akatambi akalala katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Obutereva katambi nno keeko nga bwokalaba nga Pallaso ne gaali ye bali wabweru bagezaako okubeera nga emmotoka zonna na buli ekiri mu luggya bakyasaayasa nga omulaba yo yataddeko helmet ku mutwe. Yabadde mukambwe nnyo nno nga bw'okiwulira era abakukwata ku Alien Skin kabadde kaweddemu. Alien Skin babakumulabako bulabi bwe bati ekabadde ekaweddemu. Naye Alien Skin yabadde mugezi mbu ne yeggalira mu kisenge nga tasobola kufulumayo kuba yabadde akimanyi nti ebiyinza okuddirira biyinza obutaba birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Abaana ku social media babagamba nti ba Ibra Kabadia abaana nga abakomanda Mudogo babadde ludda wanga Pallaso akola effujjo eryo lyonna. Mbeera bwetyo bwebadde esaidizeeyo. Kankuwa akatambi akalala n'oluvannyuma bwetyo atweyongere maaso. Terevu nnyo embeera bwetyo bwekedde wali ku Fangoni Forest. Abakulu aba Fangoni Forest babadde bamanyi biwedde, babadde bamanyi luno olutalo lukomyawo Pallaso bamuddusiza emisinde biwedde. Naye nga wenabalaze akatambi akamuke mwalabye aka Good Life Aid yategeezezza nti ebyamayanja family tebiggwa bityo naddala Pallaso nga bwe mumanyi oyo ye ebibye ebiba tebigenda kola ki, biba tebigenda kuggwa bwe bityo nga bwe mwabadde mubirabye. Era amakyaga leero bo bakedde kukyalirako Alien Skin era nga bibalese bakozeeyo mu butuufu embeera ya kinnyeka ggobe, embeera ya nnaku wali ku kitebe ekya Fangoni Forest. Embeera yo si nnungi, banyogoze dda kiri ekiri wali ku Fangoni Forest kye bayita okunnyogoga, kye bayita okukakkana. Omanyi bakola ekintu nga mbadde temukisuubira wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Babadde basuubira nti Pallaso baliddamu kumulaba ndowooza nga bagenze era ne beegwako ku stage y'emu, naye omusajja tabaganyizza. Ku makya ga leero akedde bukeezi n'asiikuula buto olutalo era ng'alese ayonoonye buli kimu ekibadde mu luggya lwa Alien Skin. Okusinziira ku mawulire ge tufuna bandizongerayo ensonga mpaka mu mateeka, bandizongerayo ensonga mpaka mu mateeka. Akageri gye biyingiddemu okwonoona emmotoka ate nga mukimanyi emmotoka bwe bulamu obwa Alien Skin, awo nno b'ensonga mbu bandizongerayo mpaka mu mateeka okusinziira mu getuwulira mu ŋŋambo. Era mbu process yatandise dda, batandise dda okubeera nga baggulawo emisango ku mukulu Pallaso oluvannyuma lw'okubasalako n'ayonoona buli ekintu. Kakati nno embeera eyo yo ya ssanyu nnyo eri naddala abakulu
bw'oba oyisobola okuyita ba foot soldiers oba abo abawagira Robert Sentamu Kyagulanyi nga bagamba ekyamazima Palaso kyakoze kirungi nnyo era bali mu kumutenda ku social media, buli omu ali mu kulabika nga amuwaano lwa kino kiyakoze, nga bagamba omusajja oyo Alien Skin okusinziira ku byakoze abantu, effujjo lyakoze ku bantu, ekyo na kitono nnyo kye bamukoze ekyokwonoona emmotoka. Abadde asaana mbu n'akola ki? N'akubibwa namu. Abantu basanyufu nnyo naddala abawagira Robert Sentamu Kyagulanyi nga bategeeza ekikoleddwa kibadde kya ttendo, kibadde kirungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira oluvannyuma lw'okubeera nga Alien Skin naye bamuyisaamuko ku ggaali. Mbu bulijjo byabikola balala nga tamanyi nti naye waliyo ate ababi ennyo abasobola okubeera nga ababimukola. So sayidi eyo yo essanyu n'okujaganya okuli eyo Uncle P bali mu kubeera nga bamutendereza butendereza, nga kwogase n'okubeera nga bamuwaana olw'okubasomeseza ku kimenke kino essomo. Embeera bwetyo yo abwekyali sayidi zeeyo, naye nga nkusaba ggwe obeere nga ombuulira ttiimu ki entuufu gy'ogwako, ttiimu Palaso oba ttiimu Alien Skin. Genda maaso obeere nga ompa endowooza yo ng'ombuulira ne ttiimu entuufu, gwe ng'omulabi ttiimu entuufu gy'ogwako yeri watusinkane butereevu mu comment section. Naye nga abakugu bo bategeezezza nti luno olutalo ddo lwandireko omu nga either bamuyinjayinze nnyo nga bamuyitadde mu mbeera embi ennyo oba si ki nga n'okufa afudde. Nti singa security tebeera negendereza, singa security teyingira mu nsonga zino nezisootinga ng'obudde bukyali, kuba n'abayimbi ababiri twandifiirwako omu, kuba bonna batambula n'abayaaye ab'obulabe ennyo ennyo nga bw'okiwulira. Kakati gwe teebereza singa bagwa ku Palaso ng'ali yekka, oba teebereza singa aba Palaso bagwa ku Alien Skin ng'ali yekka. Awo ebiso biba bigenda kuvaayo era twandyekanga nga tufiiriddwako omuyimbi omwo. Basina kindi abawagizi ababa bagenze mu bivulu ebyo okubawagira, olw'entalo ezo we zibalukawo jjukira bo bakuba buli kiramu. Either twandifiirwako abantu abamu ku audience singa security eba teyingidde mu nsonga ezino nebeera nga mwanatu ezitereeza oba nga ezikwata n'eziwumbawumba ng'obudde tebunnaba kubeera nga bwe butyo abwonooneka. Naye ng'ensonga bwe zityo zo bwe ziyimiridde, nkusaba subscribing atanaba, naawe atanaba kulekenga vidiyo eno girayikinge. Kale mubeere bulungi.